Esugenda kusimbawo candidate. Era tubayinako obuzibu. Abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu mwe bufaana wanaffe. Nefe tubetufe obuzibu tubayinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi. Oluvannyuma lw'amawulire ag'enjawulo agabadde geetoolodde era agabadde gatambulira ku weekitiibwa Mpuuga nti wano nawali yandibanga alina omukago gwe yatta nagwo ogw'ekyama n'ekibiina ki the NRM okusinziira ku bigambo ebyayogerebwa omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao omukulu avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba nti bonga ekibiina kya Democratic Front oba DF tebagenda kusimbawo muntu n'omu ku bwa president era ng'ebimu ku byannyonnyola bye bino by'osobola okuba ng'owulirako wano mukwano gwange. Sikutya nisitumanyi balonzi gye bali naye twagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe tukwetabemu. Nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa ennyo. Twagala tukole ebintu ebiriyo naye twagala n'okusinga amanyi gaffe amatono tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza nebiyita omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza. Esugenda kusimbawo candidate era tubayinako obuzibu. Abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu mwe bufaana wanaffe. Nefe tubetufe obuzibu tubayinako butakkiriza kuba amagezi gwe mutamanyi. Mutambulanga mukulunga olugezigezi bwe mutategeera ne muteeka mu ntata. Kizibu kyokka kye tubayinako. Era tubayinako kizibu kya buntu. Naye okumanya nti bw'oba tomanyi obeera mwetowaze n'owuliriza abakola ki bamanyi. Ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo. Era tusaba ebibiina by'obufuzi ebiri mu kuvuganya bige okwetowaza. Obwetowaze obwo buyinza okutuyamba okutuuka ku bintu bingi nnyo ebyo tutalowoozangako. Obutali bwetowaze bukuyisa ne woolaga n'olowooza nti oli mu bwangu. N'olwekyo tubasaba bannaffe tujja kusigala tubawuliza mu ngeri yonna kubanga ffenna tutambula olugendo lwe lumu. Ffenna tutambula olugendo lwe lumu. Ebigambo ebifaananako bwe bityo Oweekitiibwa Mpuuga abadde abyogera okwongera okulaga nti akyaliwa opposition ddala awedde emirimu. Wabula ng'ate gye bivuddeko omukulu Nobert Mao abadde yakakakasa Oweekitiibwa Mpuuga nga bw'alima akambugu n'ekibiina ki NRM ekitwala eggwanga lino n'ebibiina ebirala nga FDC Jema nti bonna abali mu umbrella yemu. Wabula Oweekitiibwa Mpuuga olunaku olwaleero bino abyesambaze ne Sekwesambaja yenna n'agamba nti Mao wamu ne banne abasazeewo okubanga balya kimu n'okukoza wamu ne NRM bagende balye bakute babwegere olw'ensonga ekyo kye bawulira kye bajja okufunamu emirembe. Oweekitiibwa Mpuuga kino akiganye ne Ssekuganda yenna n'alaga nti DF terina kakwate konna ku kibiina ki NRM mulayini emu oba endala. Bannaffe abasazeewo okugenda okukolagana ne Gen. Museveni tubaagaliza ekyensala n'ekyeggulu ekirungi. Olugendo lwaffe si lwa byakulya. Olugendo lwaffe lwa kukyusa ggwanga lino buli muntu afune kyalya. Ebigambo bino Oweekitiibwa Mpuuga okubyogera olunaku olwaleero tebivudde buvi mu bbanga. Nkugambye byavudde ku bigambo ebyabadde byogeddwa Nobert Mao gye buvuddeko. Kansooke nkumyanse ku bigambo bino ate tukomewo tugende maaso n'emboozi empanvu bweti. In Uganda, there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block and it is the biggest block. Byabadde bigambo bya Mao ng'akakasa bulungi ebibiina by'obufuzi by'owulidde asoma nti biri kitundutundu ku NRM era nti balima akambugu. Kati nno Oweekitiibwa Mpuuga olunaku olwaleero ezimu ku nsonga z'awadde lwaki tebagenda kusimbawo presidential candidate era lwaki ye tagenda kwesimbawo ku bwa president. Agamba nti ebyokwesimbawo by'obwa president mu Uganda kyafuukanga kikwate
nti omuntu buli kaseera akalulu we katuuka y'omu yaddamu leero n'awangula ate yawangula luli era yaddamu n'awangula agamba nti bo tebasobola kubeera mu saakaasi afaananako bw'atyo bigambo bya Wakitiibwa Mpuuga. Okutambuza eggwanga lino si mukolo kubanga akalulu ka pulezidenti akatekekebwa kulinganga mukolo nti omu avaako era yakola ki yaddako ndowooza ebyo byakigega nnyo tubyebuuliriddeko twagala okukola ekisingawo tugenda eri abantu baffe tubategeeze ebigendererwa byaffe eby'ekibiina ebigazi bitwayagala ennyo tuwulirizibwe nga DF n'ebiina ebirala bitambulire okwo ekyokusaalirwa situmanyi oba mu ngeri ya kkobaane oba butamanya bannaffe ne bataliwa budde bwe twogerera buli muntu akaabira mu nsonda ye ng'alidde ebikaawa. Akaseera katugendamu tubasaba mugambe abantu baffe aba DF wakati mu butakkaanya ku nsonga ezimu ne bannaffe abali mu bibiina ebivuganya titulwanagana nabo. Oyagala okuwana naffe tumwerekere ebbanga lwane n'ebbanga tuteeke amaanyi gaffe mu kunoonyeza abantu baffe betusimbyewo ku bimutendera obuwagizi obunaatuyamba okubeera n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu batubeetaaga. Ezimu ku nnongoosa twali tulese mu tteeka tukimanyi bulungi zijja kuggweera mu gavumenti ez'ebitundu mu nkiiko zeeyo. Ezimu zijja kuggweera mu kalulu ka kikungo nga keetagako abantu abateeketeeka obulungi ate abagoberera ensonga. Ezimu zijja kuggweera mu paalamenti olwetagayo abantu abagoberera ensonga era nga bazimanyi basobola oziteesaako ku lw'abantu abatatula mu paalamenti. Wakitiibwa Mpuuga okuvaayo olunaku olwaleero n'agamba nti avudde mu lwokaano lw'okuba nti yeesimbawo ku bwa pulezidenti si ye yekka asoose okuba ng'akola ekintu ekifaananako bwe kiti. Wiiki eno gye tukuba amabega ab'ekibiina ki PFF oba kyoyinza okuyita People's Freedom ebeera People's Freedom for Front oba Front for Freedom, People's Front for Freedom oba PFF n'abaavuddeyo ne bagamba nti akalulu tukavuddemu. Bano nno babadde beetegese okubanga basimba emabega w'omukulu owa ANT oba gyoyinza okuyita omukulu gwoyinza okuyita General Mugisha Muntu oba Sinakindi Okwesimba oba okuyimirira ne NUP mu buufu omu oba bulala. Sooka owulize omukulu Ssemujjuŋŋanda nkomewo tugende maaso n'okwongera bwino. Will not field a presidential candidate in the forthcoming 2026 presidential elections. The party, PFF, has made this decision in the broader interest of building a single, stronger freedom-seeking force that should steer the country throughout this turbulent political period and hold it together after. The continued disappearance and abduction of citizens, including candidates, is turning 2026 elections into a militarized campaign. It is this desire to unite the country against family and military rule that made us sign a cooperation agreement with the Alliance for National Transformation on July 2nd, 2025. The forthcoming elections are designed by Museveni and his family to be the worst in our history. Electoral processes have been taken over by the military after overrunning all civic institutions, including the Electoral Commission. Oyo ye mukulu Ssemujjuŋŋanda ng'ali ne Erias Lukwago bo bagambye tebagenda kubanga bayingira kalulu kano bawadde ensonga zaabwe ez'enjawulo omuli n'okuba nti bagamba nti omukulembeze w'eggwanga alabika nga akalulu kano ayina engeri gye yakafuula ekitundu ku ye awamu n'abasayidi ye ebigambo biwulidde. Kati nno nga tuli awo omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko naye akyawanda busagwa agamba nti ekibiina kyokka ekiri serious kye kisobola okuba nga kisimbawo omuntu era n'agamba nti buli muntu avudde mu kalulu kano
ekibiina ekyo manya nti tekiri serious. Sooka owulirize wano. Ne bino bipata ebyabadde kololo. Ebyo bipata ebyabadde kololo ebikono byabwe bagenda biyisa nze mbabuuli. Byonna ebyo biri mu alliance era kati mwatandise okulaba. Buli pata eri serious egenda kuvuganya mwami Museveni. Pata ezitali serious tezigenda muleetako candidate. Mbabuulira nga njogera mazima ga Mungu eyankola. I'm telling you. Ate n'ezimu ze bayisirizaawo emikono ndyaye. Ebigambo ebyayogeddwa Muhammad Nsereko Honorable oyinza okugamba nti yabadde nga nabbi olw'ensonga waliwo already be bamaze okuba nti bayisaamu emikono gyabwe. Ku story eno ngenda kubanga mbabawa omukulu gw'olaba essaawa zino ku screen ye General Mugisha Muntu ono nga wa kibiina ki ANT era nga naye yabadde ataddeyo emikono gye okubeera nga yeewandiisa okubeera nti yesimba ku bwa president. Ojja kujjukira ono yewa ekibiina ekimanyiddwa nga the Alliance for National Transformation ANT. Kati nno aba ANT bavuddeyo ne bakuba emimiro ne bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kasazeewo okubeera nga kakola emivuyo wano na wali ne babeera nti baleetedde frustration eri omukulembeze waabwe omukulu amanyiddwa nga Mugisha Muntu. Olw'ensonga nti Mugisha Muntu naye baamugambye dda nti emikono gye yaleese ku district ekyenda mu 8 ezeetaagisa bagamba nti basunsuddemu 48 zokka. Bamugambye nti 5 ge yawaddeyo gonna gaabadde mafu oba gaabadde gabulamu. Alina okuddayo anoonye emikono mu district 5. Omukulu General Mugisha Muntu gwe njogerako. Kati watuba ewa General Mugisha Muntu mukwano gwange bwe buwungeredde oba buzibidde Saturday ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba olunaku olw'omukaaga nga omukulu atwala FDC Nandala Mafabi ye bamaze okuba nti bamuyisaamu ne bagamba nti emikono gye yawaddeyo obulungi bwe giriko tebagirabanga. Nandala Mafabi si ye yekka gwe bakonfaminze okubeera nti emikono gye gyayiseemu. Nandala Mafabi bagenze omukonfaminga nga ne President Museveni owa National Resistance Movement NRM bagamba nti naye emikono gye yawaddeyo mirungi okuzaama. Kati kino ne kituleetera eside eraga nti abantu babiri bokka be baakayisibwamu nti emikono gyabwe gyabadde mituufu. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda bagamba nti abantu abaagala okwesimba ku bwa president bali 38 ababadde bawaddeyo emikono batuku 38 omukulu Nandala Mafabi ye yekka ne President Museveni abaakayitamu. Bino byonna bikonfamingiddwa omukulu Julius Muchunguzi omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda era nga statement yagifulumizza olunaku olwaleero agamba nti bano babakonfaminze by Friday nga 19 era bagamba nti we lwaweredde Friday nga ba aspirants abawerera ddala 27 bamaze okubabuulira oba emikono gyabwe gyayise oba tegyayise. Ompulira? So abantu babiri bokka President Museveni ne Nandala Mafabi be baakayisibwamu. Omukulu ono yagambye nti babadde baakakebera ku bantu 27 era nga bakyekenneenya abalala nkugambye bali 38. We twatukidde Friday nga akakiiko k'ebyokulonda kakekenneenya abantu 27 wabula bonna nga tebalina bisaanizo nga ne NUP mwogitwalidde. Ebirala tujja kuba nga tubikwongera wano ku YouTube channel y'Agaliwo. Nkutegeeza kuba naffe aba Honey Bites balina package ey'omwana adda ku masomero
donut balina daddies mawogola binyeebwa n'ebirala ebisigadde bakubire ku 0709787508 be bannaffe aba Honey Bites bakola ne cakes eza buli mukolo ne pizza buli size kweye namba gye nkuwadde bakoneko bajja kukolera delivery mukadeke kamu kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti ku 0705 1936 Alson Painters UG abasizi balangi ojja kubanga obafuna olina ekizimbe kipya oba ekizimbe kyo kikadde bagamba nti bagenda kikusigira kalangi ekizimbe kiddemu okubanga kitemagana bulungi wabula ng'ensimbi mujja kubanga muteesa factory osobola nobagamba manyi mutandikeko okusiiga tujja kubanga tukwatagana kasita obanga material mutaddewo oluvannyuma mujja kubanga muteeseganya here and there bakubire ku 0705 1936 mukadeke kamu njagala okutegeeza eddoboozi erituula emabegawo muzindaalo buli lunaku okubanga likuweereza amawulire agaliwo agatayongeddwamu yadde okutolebwamu ekintu kyonna njagala okutegeeza nti yenze abasse ddiyo musunsuzi kyolina okuba nga okola mukwano gwange kintu kyangu nnyo kyakubeera nti olikinga vidiyo eno mukadeke kamu n'okomentinga oba tosubscribinga nga ekyo kikole sharinga ne vidiyo eno eri mikwano gyo thank you